Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Sebambulire Patrick nga bulijjo era nga bwentera okugamba nkomyewo era ne updates endala nakugambye leero teri kuzikiza ngenda kuwa buli kimu ekigenda okubanga kiva side eya Nsambya okulaba nga ate tosigalira mabega naawe atali mu Kampala atali mu ggwanga Uganda at least obeere nga buli kimu okimanya. Omuloodi w'ekibuga amanyiddwa nga Ssaalongo Erias Lukwago kakati amaze okubanga akyalirako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ate amubuuza ku mbeera nga bwetambudde okwongera omuzzaamu amaanyi n'ebigambo ebirala ng'era bw'omanyi kyono munnabyabufuzi munne ku sikuludda olw'opposition newankubadde nti ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye si munnabyabufuzi ebya bulijjo wabula nga tekimuggyako kubeera nti mukwano gwe newankubadde ng'ono wa FDC era nga ateeberezebwa n'okujja okwesimbawo mu kalulu ku kadi ya FDC avuganye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ebyo njogedde byaki naye tugende mu maaso. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago amaze okubanga ayitako mu ddwaliro Ensambya okulaba nga alambula ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwe era munywanyi we ayina n'ebigambo byayogedde awo bw'avuddeyo bannamawulire nga bw'otumanyi tetusobola kumuleka agende bugenzi bw'ati alina okutubuulira kikyalabye era ye alowoozezza ki. Jjukira Ssaalongo Erias Lukwago naye akamala okubanga ava mu ddwaliro ku bigambo ebigambibwa mbu yandibanga yali yaweebwa akatwa ebigambo ebyo ozzenga obiwulira. Ssaalongo Erias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala naye embeera n'asobola okubanga agitegeera era aginyumya bw'aginyumya kakati njagala kubanga mukuwa nkulage byayogedde bw'abadde yakava okusisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ddwaliro mu ddwaliro ly'Ensambya nga bwe nakugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati n'oyo aweze omu ku bannabyabufuzi abatonotono abatali mu kibiina kya NUP abagenzeyo okulambula ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye nti operation yeddako era mu bbanga siddene nnyo bagenda kubanga bamulongoosa mu kugulu okulaba nga bajjamu bu fragments buli obwagenzemu nga bwe nkugambye nti bu fragments bwolaba bwe bugenda mu mubiri gw'omuntu buba butwa era balina okubanga babujjamu ate nga tebabujjamu nangalo wabula bamulongoosa kye bayita operation era okugulu kugenda kubanga kusalibwa bubeere nga buggyibwayo then oluvannyuma bamuweeyo akabanga oluvannyuma abeere nga ate ajja kutereeraddemu atambule ekyomukisa omulungi okusinziira ku leader of opposition nga bwe yagambye tewabaddewo nnyo kikanga ku ggumba lye nti obu fragments zamuyingidde era zamuyisiza bubi nnyo naye at least eggumba zaaliyise ebbalibbali ne zitalikutula. Honorable Segirinya Muhammad y'omu ku bannakibiina ekya NUP abaakagendayo okumulambulako nga kuliko leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssennyonyi Basekezi, kuliko Honorable Shamim Malende, kuliko Honorable Waluzias Mukasa, kuliko n'abalala omuli Honorable David Serukenya n'abalala bangi weebali wabula nga kati Ssaalongo Erias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala ayina bye yayogedde wano oluvuddeyo bye njagala okubanga nkuwa owulirize wabula nga sinnabikuwa sooka oyitireko wano katono nnyo nzije nkuwa ebigambo bya Ssaalongo Erias Lukwago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mukutu gwa Red Zone TV Sebambulire Patrick nze embeera nga emabega w'omuzindaalo okulaba nga nkutuusaako embeera nga bweba etambudde yonna ate nga bwe nakugambye nti olwaleero teri kuzikiza. Ssaalongo Erias Lukwago alambuddeko ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era njagala kubanga nkuwa ebimu ku bigambo Lord Mayor byayogedde abadde awerekeddwako mikwano gye omuli Dorine Nyanjula nga bw'omulaba awo omukyalo oyo ono nga ye speaker ow'olukiiko olwa KCCA ng'ate olukiiko olwo era nga lukulemberwa Ssaalongo Erias Lukwago era nga y'omu ku banywanyi be baatera okubeera ng'atambula nabo mu biseera nga bwe biti. Lord Mayor agambye atya wuliriza nzije tubeere ng'ate tweyongerayo mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV Sebambulire Patrick nze mbeerawo.
he's in a very encouraging state. We've been able to talk to him. He has explained to us what transpired and the kind of treatment he has been given by the doctors here. We have also had an interaction with them, and it's quite promising because even the fragments that went into his leg have since been now removed, and good enough, they didn't pierce so deep into the bone, the bones and whatnot. They remained in the flesh, and they have been since extracted. They have been removed, which is quite encouraging. So it's only the excruciating pain which is feeling right now. Obviously, you can also imagine, you can appreciate the condition he's in when you have that kind of treatment where they have removed the fragments, and of course the kind of treatment generally he has received. So it's quite encouraging. Understand one thing, we have a tired regime. One thing you need to appreciate, that we have a tired regime. Tired regime which has been in power for close to 40 years, with a leader who is over 80 years now, and anything that can go wrong, you can also imagine what can go wrong in such a situation. That Museveni and his team is acting out of fear. They are even fearing their own shadows. They are fearing Ugandans, they are fearing citizens, the people they rule. Because once you assert your authority on the people against their will, against their wishes, against their consent, definitely you are bound to use oppressive means, and the resultant effect is violence. So currently now, the biggest threat we are faced with as a citizen, as Ugandans, is the state-inspired violence. The worst that can happen in any country. Because where you have anarchy, where you have a situation where the regime can descend onto its citizens, then you have to pity yourself. Yes, Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako ebigambo biwulidde bya Ssaalongo Erias Lukwago abadde avumirira era nga naye ategeeza nti ekyamazima bwe biba nga ddala eby'okukola bibalemye nga musazeewo kutandika kye bayita violence. Okusinziira ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro, kigambibwa oba ye ng'agamba nti bano abasajja bayina enteekateeka ey'okulaba nga bakulyetingawo akavuyo bwe kuba kutta mukulembeze oba n'abamu ku bantu be, nti baagala kukikola nga bamaze kuteekawo mbeera y'akavuyo. Nti olwo bagambe nti wabaddewo okusika omuguwa wakati waabwe nga poliisi oba nga abakuumaddembe ne ttiimu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mu kusika omuguwa okwo mwe mwavudde embeera y'abamu okubeera nga ate bawalirizibwa okutuuka ku kye baatuuseeko. Kakati gwampuliriza ebigambo ebyo njagala obikwate, kubanga kugamba ebivudde mu bigambo bya Deputy Spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'abadde ku mukutu ogumanyiddwa nga Sanyuka TV kwakyaziddwa amakya g'olunaku olwaleero annyonnyole ku ngeri oba ku mbeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alimu mu ddwaliro ery'Ensambya wagenda okuba ng'alongoosebwa bamuggyemu fragments ezagenze mu nnyama nga ziva ku tear gas canister gye baamukubye mu magulu ge nga bwe walabye mu katambi ke twakuwadde gwampuliriza. Era bw'oba ng'obadde otugoberera kakasanga kye njogerako okitegeera bulungi nnyo, kyova olaba nakugambye sijja kukuzzaayo mabega wabula njaggezaako nga bwe nsobola okukuwa buli update eva side eyo. Mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.